bange abatulaba mwebale nnyo okunjagala mwebale nnyo okunzikiririzaamu eryange nze omulangira basammula owammwe bakadde bange olwaleero nzize ne musajja wange era omusajja wa kabaka sebo omukulu nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusinga nze nga nze nnyinza okuba nkumanyi ne abakulaba wano n'emitala w'amayanja bo tebakumanyi sebo beyanjufu nnyo erinnya lyange nze jingala jabu bandi bubi nyamanvundu eriibwa wa mwoyo abantu abo bawugala nnyo bawulira nnyo nyamanvundu eriibwa wa mwoyo amakulu gaalyo erinnya eryo gaabalema erinnya eryo abantu bayinza obutalitegeera mangu naye nga teryangu lyakutegeera ti omuntu akubeererawo wali ensonga yonna mu bubi ne bulungi egye tuyite ennyamenvundu kubanga ekintu ekivunze kyonna omuntu wakiriira kitegeeza aba n'omwoyo okulya ekintu ekyo naye omuntu akubeererangawo mu nsonga omanyanga nti oyo omuntu akwagala era mulangira njagala abantu bategeeze nti abantu bayige omukwano gw'ekinonoga eri abantu si mukwano gwa laavu gwokka bayige n'okwagala eri abantu nti omuntu asiima omuntu kyaba amukoledde senga mba n'ensonga eno gye nkukoledde mu bulamu bwo emabega jijjukirengako omanyi nti omwami oyo yanyamba ku nsonga gundi eyo kitegeera so oleme kumujjukira kaseera buseera kubanga omuntu bw'omuwa ekintu nga kiggwa ebyo biseera ng'abikozesa ki n'amanya nti ekyo kiwedde n'olwekyo kyetuyita ti nyamanvundu eriibwa wa mwoyo sebo webale kulambulula batulaba mwebale nnyo abatulaba n'abali emitala w'amayanja mikwano gyaffe kakati nina ekimbo by'omutwe nazzi kuno obuwangiro bwaffe oba obuwango bwaffe oba obujjajjaffe mwalimu amadiini mangi nze nsooka kwebaza jjajjange Daniel Mwanga basammulekere kubanga omusajja oyo yali musajja nnyo oba gweotaddewo kya mmegete gwe kiteekewo buli muntu ale awo ajja kiteeka mu gundi yakyo mwekisaani mu kabulaketi olwaleero nina byendaba mu ggwanga lino omanyi wiiki eno tengendedde nga nze nassanyu ate lwaki mulangira kubanga etutte mikwano gyaffe waliwo mikwano gyaffe nga munnamawulire waffe Nsamba Christ kitalo nnyo kitalo ddala ate era nabadde era nkyalyawo nkyali ku mawulire era nsoma ngenda ate okulaba ng'ate waliwo era mukwano gwaffe era ate naye nga ne Allah amujjuludde aluwa waliwo omwana ono wabadde nnyo ku TikTok ogamba Asia inna lillahi wa inna ilaihi rajiun naye ekyensinga okwebuuza kiki ekiri mu nsi ensi bwetyo bweyina okutambula naye njagala okutegeeza mulangira ne bannaffe abalala batuwuliriza nti kigambo kino kufa abantu kyatulema bulemi ndowooza okumanyiira naye nga kya bulijjo era tumanyi nti omuntu alina okubeerawo naye ate era alina okuvaawo naye envaawo y'omuntu gye twogerako nti avuddewo atya kubanga waliwo envaawo ey'entiisa waliwo envaawo n'omanya nti munnange mujjanjabyeko era weewaawo kakati nga munnaffe Nsamba Christ enfa yali yakyekango nnyo kuba omuntu eyava awaka n'agenda ku mulimu gwe kati kankubulira ekintu kimu nze nayogerako naye olunaku olwo Allahu akbar kabira nenjogerako naye kubanga ebiseera ebimu tubadde ne kategole zetukola kakati nno omulangira tonagenda wala kubanga abantu bano bombi betwogerako bonna baffe ate bannaddiini naye tuweeyo eddakiika emu yokka tusooke tubalombere ku dduwa allahumma anta assalaamu wa minika assalaamu laika yahuzu rabbana zidna ilmani waizuguna famani sallallahu ala sayidina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu alhamdulillahi rabbil alamin tusaba Mungu abawe ekivule ekyemirembe amina esebo kakati kikirizibwa omuntu omufudde nga musiraamu n'amala ku nsi ennaku 3 waliwo ensonga nga 2 tubadde nkunyonyolako emabega wali nekuga nti enfa y'omuntu yekuwa kiki ekigenda okukolebwa kakati mukwano gwaffe Asia ayinza okuba nga amaze ennaku nga 2-3 naye nga banoonyereza kiki ekimusse kubanga omuntu afudde olumbe n'ajjanjabibwa wanjawulo n'omuntu afudde ekibwatukira wanjawulo n'omuntu afudde accident naki kyanjawulo kakati kiwa bannaffe ab'amateeka okusooka okunoonyereza kubanga tosobola kuziika muntu ng'ate amateeka tegannakuwa lukusa kubanga ate bw'okikola tulowooza nti osanga olina ky'omanyi lwaki opapiridde okukola ensonga eyo n'olwekyo kiri ekintu kimu kyokka nti bannaffe bagenze tetusuubira kudda naye emmere gye balina okulya esigalidde kati yakubalombera dduwa
era neewonya mikwano gyaffe bannaddiini abalala abalowooza nti bamaanyi nnyo okusinga ffe oba okusinga abalala abagamba nti bo tebalombera bagenziddwa ate era tebasabira bantu ssaala kyova olaba nti ne bannaffe abatali basiraamu bwe baba bafudde tusoma esaala zaabwe nga tubajjukira ebirungi bye bakoze nga tubajjukira nga tusaba ne mukama katonda abasaasire oba oli awo ebyo byabasobako nga bakyali ku duniya kuno. bakadde bange nga bulijjo nze omulangira basamula tweyanziza nnyo tweyanzega omukulu taata akatalekeka esebo kaakati mukadde wange nsaba mikwano gyange nsaba bannyinaze nsaba abaana bonna ab'obulenzi okitegedde sebo nti okwekuuma ennyo endwadde kubanga wadde oluusi tebaafudde endwadde ezo naye abantu beekuume ate kati ekibi oba ekirungi tugenda mu lunaku lw'abaagalana olw'14 abantu twagala nga balamu abantu naye lwaki oyasa ebigambo bannaye katukomewo